Nice, we got you. I know you were scared. Girl, you're amazing. You know we call her. You know we now. Tony Regula. Let me sing for you. It's another day for you, Karole, my baby. Twagala loving you. Oh, you want to know Sibali ma fake artists. I mean it. Yeah, man. Sija kukabia maziga. Zadene baby industry. Eh? Zadene baby industry. Manenge. Zadene baby industry. Yeah, Zadene industry. Yeah, man. Tune in now this Friday, right? Together with the Karole Kasita Chekecha live concert and with all Gonna Tana. Queen Bella, big up to you. Oh, you're no role model of me. I wanna be like you. She's glowing. Evangeliona. Tali Regula. Kubamulai. Chimane temuli regular. What's a Karole? Ayo. Spice or none? Spice Nayenga ba boyfriend baffe tubasaba omwaka guno mukirowoozeeko mutujja kulujja. Amen. Nina Rose. Much love, baby girl. Jarico nawe. Jarico. Tali Regula, of course. Tony Regula. Not so. City Regula. Yeah. Tali Regula. Yeah, don't send you for sale. City Regula. Yeah, deba exit from a shower. Tali Regula. Yeah, debutu. I want problems only. This Friday, Spice Dan has bought some tickets. So the Simmons will make up a chimney. Yeah, I think it's like a million plus. I don't know. Nenga njagala kulya bafani ba Spice Dan tickets babelewo kubanga nange ngenda beerawo tuwagire Karole Kasita Mama Sita concert ye. She's such a big fan of Spice. She's a big friend of Spice. And there's no way. By the way, Karole bought tickets for concert yange. She sent in the money nangamba Spice wedeza sente za tickets. Ne Feffe Bussi naye n'agula era nazo gongamba nozisindika isn't it? Karole sirimbye wangamba Feffe naye alisindika sente za tickets. Mazima gali kussa. Mazima kagenda kunchaya Karole wange. When I never got tickets, so I was like, nange, you know, kugula tickets on the concert. Atene ya Feffe na yo nja kugula. No, this is yours. It's a Feffe bidala nawe. Tata. There we wish you all the best, Karole. We shall sit there at Kulabe Tunyumire and then perform for the fans of Karole Kasita. I'll sing. I have to. So I'll be there, you should also be there. Atanabagula ticket, you should buy your ticket right now. Kwazigwa ora bomi, atanabagula tables awe, you should, because we are selling out. Period. Invited to, and for Karole Kasita, I love her music. Ate as an artist, I've seen her grow, so era na ye mwagala ng'omuyembe. Ate nekirala tulina remix ya Balance, so badendi wano for rehearsals. Bafana abalala bangi bazze ba Spice badendudo balaba ba Nina Rose bafuna
It was nice seeing people in the industry. Positive artists with positive attitude, yeah? Yeah. I don't know why. But in America, where necessary. Okay, I'm at a point whereby I just don't appear for Papa. I don't just appear for. Like where it's not necessary for me to be. No, nabye kuze ngatechiri. You get what I'm saying? I'm getting. Kuze wechiba techiri called for siberawo. It's not called for because you know such situation. Okay, I know most people will be like, oh, tetukula shows zaba, good tetukula shows. But for Karole Kasita, I'm there. I'm going to perform. I'm at a point whereby you have to invite me. Sit your chichi because since I'm a backstage kuranira kazindalo really at this point of time. So if you have a concert and you really want me, of course, jagamba oh jakunonyo over my social media, over Facebook or Instagram, Queen Bella UG. I need you to do this because I never like program. I come for rehearsals. I'm not expected. The backstage, no. So it has to be on plan. Yeah. Yeah. Okay. Oh no, mommy what's Feffe. So those special. Queen Bella anyayimbira ko Karole. Yo. Ikirozo cyari se wari munanaga. Batandise toyuliriza. Mwaka kutujja kulujja. Come 2024 mwaka kutujja kulujja. Ejabera special invite Feffe Checho. Tetwagala bagenda kujja kyakalanya mukolo katinitini bichi. Embaga ejabera ko freestyling zirapo omugole waffe Kasita bichi bichoshege hip hop atabuke neraga atabuke ochiwulidde kigendo beere naye akasiki tukateke kuchekecha na 17 akasiki kali kuchekecha tetumanyi oba tufuna olubuto olwokubiri kwolwo olunaku Let me sing for you. It's another day for you, Karole, my baby. Twagala loving you. Oh, you want to know. Yeah, man. Sijja kukabya maziga. Yeah. Otuzaide ne baby mwida toka wakalo nawe. Yeah, man. Tuli nawe this Friday, right? Tugenda bera ne Karole Kasita Chekecha live concert and we are all gonna turn up. Queen Bella, big up to you. Oh, you're no role model. I wanna be like you. She's glowing. The bangado now. Tadi Retula. Ubamulai. Okubantino Bella officially batujjeko bino yada akomerawo mu remix yamwe nga muli mwenna Omulabe Queen dancehall problem you don't know. Yes, yeah, of course tuli wano ngabo maniti industry is about supporting each other. Atera kino kyetukakatakate naddala ffe abayimba dancehall okuyita abantu kubanga Karole muyimbi wa dancehall music. So abantu balina okujja bawagire Karole. Tuva mu rehearsals ezisembayo show ya Friday no ife akaffe kanjawulo Karole ina abantu bakozina b'ennyimba bangi collabos ezenjawulo. So nina collabo ne Kasita kayimba ke twakola ke bayita balance ne tukakola ne tukatulamu nze naye ne Queen Bella tuvakola mu rehearsal tuvakola mu magic ebintu tugenda okukola wali ku stage tuganga bomanye okusobola okukyongera mu kibeere kya ddala
naye nga ndowooza buli kimu kiri ready kubanga naawe nga bw'owulidde sound akazi kano ka Mama King kali serious kano ka Karole mugabe kabazalira ki mukyala Feffe yatuzalidde industry kasita olaba nga abayimbi beezaddemu omwana mukitegera baba bazalidde industry bro eyo industry number okitegeera kubanga oyo omwana daddy ne mami nga bakwata amazindalo kati omwana aba agenda kukola ki gwe tulaba Jay-Z ne Beyonce kati embaga ya Karole yo simanyi kubanga obwongo buba bungi okitegeera owange embaga ya Karole eba egenda kunyuma kubanga eba y'abavubuka tewali mbaga eyinza kunyuma nga y'abayimbi ngono eyo already collabo eyo combination tulina collabo mu industry collabo olaba abasajja abasinga abayimbi tebalina bakazi bayimbi kati eyo collabo kati Feffe ne Karole eyo collabo botunulira Mr. Lutaya ne eyo collabo ukiga tulina abantu nga era batuka ku stage oba tosobola tulina kyo bagamba era kyenebaza ku Feffe akakasiza okulaga Karole omukwano Friday eno sebo Feffe yasazeewo ayagala omwana oyo ate nga byadde ebyo tusinga okwagala bro fa abalenzi mugana nga balina dread eno ku mutwe twagala nnyo ebintu eby'abantu abeeyagala nga mweyagala nga muddeyo ne mwekola byonna ne mubyekola ensi gyetali kati sirika ggwe kubanga ate ne gyontwala yennyini muliro gwe ntontwala mu kubonaabona naye ng'ekiriwo kiri gwe tonziza mabega naye nga kyeriro mmanya this Friday banaye mujje tuwagire Mama Sita Karole Mama King mukyala Feffe omu bw'ati ngamba Feffe Bussi saagala ogaite ate ngamba Feffe oweegundi so mujje kogamba kitukakatako raga agenda nyoka raga agenda nyoka bagenda Sita tugenda tubuulire oba King anaabaawo kuba omwana yalina okkaaba nga akaaba raga yekka kati King yategekeddwa nattebo ye okugenda kuba basenga bamama bali nga bwagira ati nga bamuweereza mama agenda kwayitula ku stage bwadda mu VIP bwayitula kati ate bwagendako erimba ye kasitoba ng'onaabye mu ngalo nga tulina kibadde tugenda mukuwa King akubuuzeeko Yo, hello. Yeah man. Yeah man. Okumusupportinga bayinza obutajja kuyange nga balowooza bajja dda nange era nzize kumusupportinga ku rehearsals ezisembayo ndowooza olaba neetegese dda nze agenda okubeera ku nnanga wali eri nga atojjera nga bakuba munamusonyiwa akooyeemuuko yaman bintu byakwewagira kwekubagayi mu mugongo naye nga tubasaba buwagizi bwammwe ennaku z'omwezi ziringa 17 Novemba tewakyali kulanga kulala lunaku lwakutaano luno lwennyini ate nga lugenda kuba lwa mukwano tweyiwe wali kuwuma showgrounds fe twatandise dde okulya amalawundi tugende What's funny? Yavaako ngamba ye bagamba tokola nga bwe ngambe wabula tokola nga bwe nkola era n'akusaba ye bamusaba ye tebamusaba naye tasaba eno si request hour beera eno time ya concert tugenda kubeera wali ku Wooma Showgrounds era njagala kumwebaza bambi tuyitirako ate nga nsuubira agenda na performing tukubamu wali eri tweyanziza nnyo Queen Bella request hour yadda si yakati
kuba naffe tulina bye twagala omusaba anti si request hour tujja musaba nga concert ewedde yamaani nawe nyini watugambye n'akusaba actually obaddewo n'akusaba nti kweyo show eveemu omwana omulala ku siteegi waveewo omwana tekijja soboka kwinibbera tugenda kuba bukubi bantu muziki lunaku lwakweyagala yamaani era tusaba buwagizi bwammwe kye tuyinza okubasaba mpazi ye ayinza mutubeerawo ku siteegi awo omukolo ogw'okulwokutaano n'olujja nno sirulaba oli ku lujja gwe ne ku lujja simulabako nze ne ku lujja simulabako wangi anjokera ku makya kuba remix ya Sirimu Yembe eyo tuveeyo bannange eyo tuveeyo watyanga Karole akedde ku makya nakuba remix ya Sirimu Yembe Karole nantongo Karole Kasita ono tasobola ono ye tasobola tasobola ebyo Karole yabadde ne muganda wo nzaano byaniri ne babako ensonga ze bagusa gamba nti bakusaba ogendeyo mu butongole muba nsaba ngendeyo mu butongole yabadde ne sister wange teyaŋŋambye naye ize nsuubira era sister wange yabadde amuwagira ku show era sister we yagambye nti omukolo gwe guggwa ogw'okulwokutaano then mbaga eddako ndinnyo okulwa kwogo omukolo ogwo ogw'okulwokutaano ndowooza olaba naawe nanga bwenzitereeza ebintu byonna njagala otuuke wali makona nga towuliramu kawaawaala wadde nga bwakuba twakufemi gyosiga okwagala ku Karole because betwogera ku Karole essanyu likubuga noleeta ne dimples zotalina ku mutama oba olabye ne dimples tannandabakoyo nakuza omwezi nga 17 omusawo wakubeera okumpi n'ebigambo bikubula ate nga nafulumiza n'akayimba akapya bakayita kisumuluzo buli omu yeetaagayo ekisumuluzo eyo yonna gyeri teyabadde vixen yabadde star era kyova olaba ku vidiyo bawandiseeko starring Karole Kasita neyanziza Karole Kasita for featuring in my video yamaani era vidiyo kweri ku YouTube musobola ogenda ne mugikeberako kayimba ka mukwano ow'empalana tokakiriikingako tokakeberako kakweyagala bweyagazi kunyumirwa omugole yafunye spokesperson nze luuko wesigirewe kale webale kusiima omugole alina ebyokubagamba ennaku z'omwezi nga 17 ku Lwokutaano bingi nnyo kati kamwogerereko ku bino ebyaleero waliwo alina ekibuuzo eyange ezo zo tuziyina kuba emikolo tugenda kulya mingi kati ezo nazijjuza weeziri guno wali ogusuubira gwo guno gwe gusookerwako ku Lwokutaano luno nga 17 Novemba fenna twanyumye dda panange lihaso zigende mu maaso oba We wish you all the best, my sister. I love you. Yes, you know, I can say you don't know. Give the roses to the blue. Yes, I know. Bless you.
Tuli mukwe marketing atuve ku lujja ate nawo. Nzemba gaba sina chindo okweroboza kubaka tebika byonna byakola ki.